Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ate naba kubanga osubscribinga nyongera okubeera nga ate nkujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna nkuleetedde amawulire g'oyinza okubanga teweetaga kubanga ogasubwa. Mu palamenti eyo waliyo ensonga ezigenda mu maaso gwampuliriza. Omubaka amanyiddwa nga Honorable Theodore Ssekikubo bakakiikirira abantu b'Erwemiyaga. Ensonga gye yatembeeta erabika ng'etandise okuleeta ebizibu ye ne babaka banne abaali bayimiridde emabega w'ensonga eya petition okupetitioninga Mathias Mpuuga. Kati gwampuliriza njagala okutegeeza essaawa zino zennyini ti Mathias Mpuuga ebibye si birungi yadde dakiika n'emu oluvannyuma lw'okubeera nti ababaka bano batandise okubanga basemberera kye baali baayagala, batandise okubanga basemberera ekyo kyennyini kye bazzenga balwanirira. Ekipapula ekiriko emikono gy'ababaka abasayininga kyatuusibwa dda ew'omubaka ew'omukyala akubiriza palamenti. Ekipapula kino kiyitire wa kiraaka wa palamenti amanyiddwa nga Adolf Mwesigye. Bw'afuna ekipapula ekyo oba petition eyo aba alina ogikwata, agikwate agitwale ewa sipiika mukama we amutegeeze ti nnyabo Madam Speaker, abantu mu palamenti bagambye bwe bati ne bwe bati. Kakati emabegakaawo twakuwa amawulire nga Ssekikubo akaayana, Ssekikubo akomplaininga ng'alaga ti sipiika atandise okwekweka. Ennaku ziba 14 zatalina kubanga asukka oba palamenti waliwo buzibu ki oba waliwo mbeera ki, etteeka liraga ti ennaku 14 alina okubanga ayisa obanga ayise ababaka abo aboogerwako okubeera nga bagobwa. Waliwo wano ebbaluwa gye yawandiika n'agiweereza ewa kiraaka wa palamenti, nga kiraaka wa palamenti alina ogiweereza ewa mukama we Anita Among emabegakaawo kusinziira ku Ssekikubo abadde nga eyeekweka ng'alinga atayagala receiving ebbaluwa olw'ensonga nti bamukwano nnyo ne Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi ne babaka banne bakomishona abalala bali abakyala aboogerwako abagenda okubanga bagibwamu obwesige obwanga bafuluma mu ofisi zaabwe ez'obwa komishona. Kakati nkuleetedde amawulire g'otasaanye kubanga osubwa gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nga sinaba kubanga nkuwa amawulire gano njagala okutegeeza nti mwami ow'ekitiibwa ebibye birabika nga si birungi, nga si ye yekka, ye ne bali banne abasatu bwe bali mu office ey'obwa komishona. Kuliko Honorable Solomon Sirwanyi, kuliko Honorable Prose Akampulira Mbabazi, kuliko Honorable Prose Esther Afoyochani Esther Afoyochani, Prose Akampulira, Solomon Sirwanyi ne Mathias Mpuuga. Essaawa eno gwampuliriza wenjogerera nga kaweddemu essaawa yonna ogenda kuwulira emiranga mu office ey'obwa komishona ng'abantu bafuluma. Kakati nga sina kusomera bbaluwa gye ndeese, nga sina kuwa nsonga eno, kansooke nkuwummuzeemu katono nnyo nze gye nkuwe agoocha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, webale kubanga ate okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kakati ebbaluwa eyo gy'olaba oba ekiwandiiko ekyo ky'olaba kyawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana nga Ssekikubo Theodore Ssekikubo akiikirira abantu b'Erwemiyaga mu palamenti eno e11 nga yeeteekako nti the mover of the motion yakulembedde motion eno. Ebbaluwa eno yali egenda wa sipiika naye ng'erina okuyita ewa kiraaka to parliament, era nga sipiika alina okufuna ebbaluwa eno ne deputy we alina okuba nga afuna ebbaluwa eno, nga kino kiraga nti sipiika oba waali oba taliiwo, palamenti oba eri bize oba teri, erina okuba nga etuula ekubirize ensonga y'okugyamu ababaka bali obwesige. Ate n'amawulire genfuna wano ku mukutu gwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti sipiika amaze ebbanga nga yeewala okurisivinga ebbaluwa eno. Jjukira bw'ogirisivinga
parliament neemanya nti oreceivinze bakuwa ennaku olwedde ennaku zatandika dde okubala ennaku 14 kati kyemmanyi tezikyawera na 10 nga speaker alina okutuuza parliament oba deputy we babeere nga bali ababaka ba commissioners bajja ne babeerawo oluvannyuma lw'okubeerawo ne batandika process ey'okujja obwesige mu ba commissioner abo oluvannyuma lw'okuba nti emikono egyali gyetaagisa 177 gyawera ne giyita namu kubanga gibadde gigenda mu 2 nakoma okumanya nga gigenda mu 200 ng'ababaka batandise okuwagira omukulu oba abakulu bano ababiri okuli Mathias Mpuuga Solomon Sirwanyi ne bannaabwe bali babeere nga baggyibwa mu office ey'obwa commissioner. Kakati amawulire genfuna galaga nti ebbaluwa eyo gye njagala okuyitiramu kuba simpanvu yawandiikibwa nga mukaaga ogwa 8/2024 nga bajja addressingira Right Honourable Speaker Parliament of Uganda Kampala ng'ina omutwe ogugamba Notice of Motion for a Resolution for the Removal of Parliamentary Commissioners. Ebbaluwa egendereddemu okuleeta ekiteeso oba okuleeta ekiteeso tukutegeeza Madam Speaker oba Mr Speaker sa nti tuleese ekiteeso mu Parliament yo ku mmeeza ya Parliament twagala ababaka ba commissioner abeegabira ssente y'omwe w'omusolo babeere nga baggyibwa mu ofiisi yaabwe. Parliament erina okutuula ebeere ng'ekubiriza oba ng'ekubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. I write to inform you that I have received the above notice of motion signed by 189 members of Parliament. Wano nno Speaker Anita Among baali bamutegeeza nti tufunye ensonga eno, tufunye emikono gino gyonna egyetaagisa tugifunye era tukutegeeza nti tuwezezza emikono 189 wali wabulayo emikono 11 okuyingira emikono 200 Ssekikubo agamba Anita Among emikono 189 gye tusobodde okuŋŋaanya gy'ababaka ba Parliament nga bano bawagidde ekiteeso eky'okugoba ba commissioners mu offices zaabwe ez'obwa commissioner in keeping with the provisions of Rule 110 Section 4 and 107 Section 6 of the Rules of Procedure. I hereby transmit the notice of motion to you for further management. Kati nno owuliriza ebbaluwa eno nga bamutegeeza nti nga tutambula n'obuwaayiro oba n'amateeka agafuga Parliament, etteeka erifuga Parliament Rules of Procedure 10 oba akawaayiro ak'ekikumi n'akawaayiro ak'ekikumi nga buno bundagira okukola kino. Kati nno Adolf Mwesigye Kasaija nga yekiraka wa Parliament yawandiikira Speaker ne deputy we era kopi n'agiwaako Theodore Ssekikubo omubaka w'Emiyaga akulembedde oba atembeeta ensonga y'okugoba bano. Kakati Adolf Mwesigye ebbaluwa ye neetuuka butereevu wa Speaker era nga kopi endala yaweebwako Right Honourable Deputy Speaker of Parliament amanyiddwa nga Thomas Tayebwa. Kati wetwogerera ebbaluwa finally Anita Among, Thomas Tayebwa bonna bagireceivinze era essaawa yonna kubanga nakugambye kino kirina okubeerawo Parliament erina okutuula mu nnaku ezitasukka 14 ate ennaku 14 zatandika dde okubala kati gwe tandika okubala nga 6 leero 11 kitegeeza ennaku 5 zaakayitawo ennaku ziringa 9 ezisigaddeyo okulaba nga abaami bano oba n'abakyala bano ensonga yaabwe etuuka ku fulo eya Parliament olwo nno giwunye batandika okubeera nga ate ensonga zibakwatako. Singa motion eno ereetebwa ababaka ne babasaba okulonda Parliament nga bwetera okukola nti kati either by show of hands muwanike emikono oba tugende mu kalulu ak'ekyama kye sisuubira results ezinaavaamu zijja kulaga ekiddako era nga kino kiri mu mateeka. Singa abawanika emikono abasinga obungi bagamba nti bagobwe bajja kukola nga bwe walaba bwe bakola zaake ojja kulaba ba commissioners bonna nga bafuumuddwa mu office zaabwe ez'obwa commissioner. Kakati nno wano ensonga yeeno gye njagadde okuba nga nkuwa mu mawulire agaakagwawo nga sinaba kubanga ngenda njagala okutegeeza kuba Moto Online bakutegeeza gwe ayagala oba eyeetaaga ebibuuzo lesson notes n'ebintu ebirala byonna nga byekuusa ku kusoma bakutegeeza nti genda ku mukutu gwo ogwa Google totawaana genda wantu walala wonna ogenda bugenzi ku Google n'obeera ng'oteekamu ekigambo www.motoonline.com n'ofuna past papers eza levels zonna okuva ku primary, secondary ne university ate nga n'ez'abaana bato kindergarten baziyina
bakutegeeza nti gwali ku university ngoyagala research report, research proposals n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo, era genda ku Google teeka mu buteesi www.mutoonline.com, tobuuza muntu yenna, ojja kubisangayo era bajja kuba bakugayidinga. Era ku website eyo kwennyini n'ennamba ya WhatsApp kweri in case nga weetaaze okubaako ky'okonsulting oba ky'oyagala okumanya ku bintu ebirala byonna. Kkiriza era nkutegeeze ku Haji Abud omusomi w'edduwa, ono akutegeeza nti ng'olina ebizibu byonna ebya buli kika ebikutawaanya, oba oli weeru wa ggwanga, oba oli mu Uganda, oba oli kumpi kyenkana ki, akutegeeza nti mutuukirire nga ssente zeesibye, ebyenfuna byo nga byesibye, oyagala genda bweru ebintu tebitambula, ozaala abaana kika kimu oluzaalo alugaba, byonna abikola. Kakutegeeza nti teweetaaga kweraliikirira. Osobola n'okuyita ku WhatsApp ennamba eri 0752 44 71 56 n'abeera ng'ate ensonga zonna azikwatako bulungi nnyo ne kiba ng'ate kiggweeraawo. Bw'oba olina ebizibu bya buli kika mutuukirire, togenda kubeera nga wejjusa yadde n'eddakiika n'emu. Kakati gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV nga bulijjo otera okuba nga tukola, bwe mba mmaliriza amawulire gaffe ntera okujja ne comments zammwe bw'oba mwatuteeredde ku mawulire ge tuba tusembyeyo okuba nga ate tubawa. Kakati nno comments zenfunye si nnyingi nnyo era ngenda kuba nga nziyitamu lukwakwayo tubeere nga tetweyongerayo. Akatendeddeyo weebale kuba nga ogoberera message yatuuse, weebale kuba nga ate obaddeko. Winfred Nakasinga bulijjo weebale kuba nga naawe ogoberera omukutu guno. Hasifa Habiba yataddeko obubaka bwo bwatuuse, Shamsha Gre obubaka bwo bwatuuse, weebale kuba nga ogoberera. Waliwo ne yatugambye I'm from Soroti. Those sitting in any way, there is nowhere local Ugandans benefit from them. If Kampala, which has almost all ministries, still has poor roads, hospitals and poor public schools, what are those thieves going to do in 3 days? Ono agamba nti ye ali Soroti. Yeebuuza bwe kiba nga Parliament mu Kampala mwetuula nga mukyalimu enguudo embi, omuntu wa wansi, omuntu wa bulijjo agenda kufuniramu wa nga Parliament bagireese mu bitundu ebirala eby'eggwanga. So naye abadde takkiririza mu nsonga eyo. Frank Mugisha webale kubanga ogoberera. Ni ono omulala John Kiganda webale kubanga nawe ogoberera message yo etuuse. Red Zone TV kwoli tuuliziganye mu updates eziddako.